Firimu oba emizannyo kye kimu ku bintu abantu mwe bayisa obubaka obw'enjawulo okumanyisa abantu ebiriwo n'ebiribaawo ng'okusinga biba bikwata ku bulamu bw'abantu bwe bayitamu mu mbeera eza bulijjo. Kino oba oliawo kye kiwayiza ekitongole ekigatta abazannyi ba firimu mu ggwanga okuvaayo n'enteekateeka z'okusunsulamu abazannyi abanaasinga okuzannya firimu omwaka guno. Empaka zino ziyitibwa Uganda Film Festival 2022 era guno mulundi gwa 9 nga ziteekebwa. Omukolo guno guyindidde ku kitebe kya UCC mu Kampala nga guwomeddwamu omutwe ekitongole ki Multi Choice nga kyegattiddwako BBS Telefina, MTN, Airtel ne kampuni endala. Brian Mulondo okuva mu kampuni ya Multi Choice ekuliddemu enteekateeka zigamba nti kino bakikoze okugatta abazannyi ba firimu n'okulaakulanya firimu za wano. Tukkiriza nti film industry erina amaanyi mangi okugatta abantu kubanga ffenna tulaba TV, ffenna tulaba ebintu bino ebitukwatako oba oli akoze storyline nga ya mukwano oba. Abazannyi ba firimu ab'enjawulo okuva wano ne wabweru w'eggwanga bagamba nti firimu za wano zisajja kudde bw'ogerageranya n'emyaka egiyise era basuubira binene mu bbanga ttono okuva kati. Kwanza kesiwagira ye muntu okwageya firimu ng'eri mu Luganda ng'ate ayogera Luganda. Munange tuze kati twepima okulaba baani abasinze omutindo gweyongeddeko okukomawa kubanga ebitone biri mu Uganda. Kino kyamaanyi. Bani ante ndi musanyufu nnyo okubanga improvement nene nnyo eriwo mu kaseera kano. Nze nayingira film industry mu 2008 nenkola naye ng'okusomozebwa kungi neŋŋamba ebya Uganda bitambula mpola kanziruke South Africa gye mba mbikolera. Ngeno tuuke South Africa nga batuli wala nnyo. Bano batubuulidde okusomozebwa ku basanze omuli ebbeeyi y'ebikozesebwa ebigula obuwanana n'abakola firimu abadde tebannatuuka ku mutindo ogwetaagisa. Uganda Film Festival over the years has not only become a platform where filmmakers okusomozebwa twafuna tetwayingira mu firimu nga tuzannyira bwereere ng'oteekamu transport n'otambula n'ozannyira bwereere naye kaakati nno twakiremerako paka tukizimbye kituuse bwe kiri. Omumbejja Mariam Ndagire ne Daniel Kazibwe amanyiddwa ennyo nga Ragadi nga bano bonna bazannyi ba firimu bagamba nti kino kye kiseera bannayuganda okwettanira firimu za wano ekisaawe kino kikulaakulane. Film industry tena bakufuna buwagizi bumala kuva mu audience baagala nnyo okulaba ebikoleya ebiyimbi n'ebirala ebibala. So mutuwagire bannange netwongere okwongeramu abannayuganda balage gye balinawo budde bajja kukula mu endi abantu bajja baagala. Mu mbeera eno waliwo firimu ezimu eziragiddwa n'abazannyi abasuubirwa okunywa mu bannaabwe akendo. Joan Nabawes ne Shafik Galiwango, BBS Telefina, Gambuuze. Ageesigika.